Ojja ku SB4 Media. Yaffe Tuggussa Enssonga. Obulunzi tubwogerako kuba kati obulunzi essaawa ya leero ne bwembula ez'amafuta ez'okkuwa ngenda wali mpita omukinjaaji ajje wano anonaka akayana. Obulunzi tubwogera nako. Naye kati as of now tuli mu kuwa bantu baffe nte z'amata. Ogenda gikama buli lunaku ogikama lita 2 ku 22 naye tugibale nti lita 2. Onoonya essomero omwana afuna ebyenjigiriza ebyannamaddala eddungi nga likwatako buli muyizi ssekinnoomu okugyayo obusobozi bwe eritakoma kuyisa baana wabula nga likwata ne ku by'omwoyo. Garfield Nursery and Primary Schools Mpererwe ky'ekyokuddamu kyo. Garfield esimba talanta z'abaana, tuyiga kompyuta era nga tukuddiza omwana ali ku mulembe oguliko kati. Garfield omwana emusomesa bw'alabako era y'ensonga lwaki abaana baffe bonna bayita Garfield. Every child, every chance, every day. Clara H Property Services tubaleetedde Christmas Bonanza nga tusaze emiwendo ku ploti zaffe mu Christmas season eno. Buli agula ploti mu cash ku estate zaffe empya empambire ku Masaka Road ne Namayumba ku Hoima Road tukuwa ensawo 7 eza sementi. Ku Masaka Road ploti ya 5 ku 10 eri ku milioni 12 n'ekitundu mita 10 zokka okuva ku Collins. Ku Hoima Road e Namayumba 10 ku 5 milioni 5 mu emitwalo 8 kilomita 4 okuva ku Collins. Kati nno tosagaasagana weekwate aba B Clara H Property Services kureta ketufu tukubire ku simu zaffe wammanga oba tusange ku office zaffe ku Kampala Road ku kizimbe kya E-Tower omwaliro gw'okutaano mu kisenge E06. Ente ojja kusanga ng'ente bw'ebeera ng'ekamwa lita 10 ogyongerako ne lita endala nga 5 olw'ensonga ng'egulidde omuwemba. Ng'eridde omuwemba bwe ziguliira awo kiringa omuntu yennyini ne bw'abeera ng'abadde omuntu bw'atamiira ebiseera ebisinga ava mu sensezize n'ente bw'erya ku kikanja. Tukulu wa Kabaja yakubuuzaako omugeye Ssebunya SB4 Media Tuggussa Enssonga kwetuli n'agamba ng'oggyako programs zize tukola ez'ebizibu ez'okunyumirwa wabula tulina okutwala bannayuganda mu maaso n'okubazibula amaaso nti wobanga tolina kizibu ng'olina ettaka lyo liri eyo olina dikolerako ki. Tuli eno Gomba Kasambya tuli ku KUZAALA farm tuzze okulambula wamu n'okusoma. Gwe wennaali eyo twagala okumala programu eno nga nakyo ogipiikinzeemu. Twagala okumaliza programu eno nga otandise okuba pulaani zo guno omwaka. Nze nasazeewo dda nti guno omwaka nina okulunda. Era omukulu yampaddeko ku advice ntabanga nayo tubabuuda mu maaso eyo nina tandikira ku kiro kuba nti nze mbadde yatandika ku lunte nga nayo kapoloti kange ka 5 ku 10 n'angamba totawaana. Sanso okulaba taata. Nange nsanyusa obbasanga. Tusobola kutweyanjulirako otwanjulire ne faamu eno. Amannya n'eddoboozi ndi bampita KUZAALA Frank naye nga faamu bagiyita KUZAALA Quality Farm. Eri registered. Era n'emisolo ewa. So twasalawo eri mu gombolola y'e Maddu era nga y'e Maddu Town Council mu district y'e Gomba. Nasalawo nga KUZAALA Quality Farm
abantu baffe babadde babonaabona nnyo n'osinkana omuntu ng'aga nti ente nzijjeewo ez'amata njagala kutandika bizinensi ey'ente z'amata naye nkoze ntya kati ekyo kye twajjawo ne ŋŋamba wano nja kubeera nga ndeetera abantu abeetaaga ente z'amata nga gwe owulira oyagala kukama bukami matofu ente ozijje mu nkola eri gye tubadde tumanyidde ey'okuba nti olunda ente terina kyekuwa naddala abalina abaana abasoma nga tolina ka daily income kati ffe tukutuusiza ente ezinakukolera daily income mu kyo tukuwa ente ziyonsa lwakuba kati tulina gundi ze bamazeewo kati eno sitooka eriwo ya nte zirina mawako kati zino eziriwo tuzize mu faamu erunda nte zokka oba n'embuzi n'enkoko n'embuzi mweziri naye kati as of now tuli mu kuwa bantu baffe nte z'amata tuli ku kintu nte z'amata si za nnyama mata gokka faamu eno emazeewo bbanga ki myaka kati 6 myaka 6 naye nga tulina ne saidi endala ebusunju ku Hoima Road Katalemwa so era gye twasookera kane tujjanga ekintu tukizimba n'okulwana ennyo okulaba nti abantu baffe bagenda kufuna batya bagenda kuganyulwa batya mu kulunda kati abantu babadde bakitwala emirundi ebiri nga balowooza nti omuntu ow'omu kiyumba yekka yalina okulunda ente z'amata ate owa free range ye tasobola zirunda naye kati ffe tulina ekyenjawulo ku balala nti bw'oba ozze ng'ozze kasitoma ng'ozze ng'ente tukuwa amagezi osobola otya okulekerawo ente omuddo kati ng'emitala waliwo olaba ogwo muwemba zibeera supplement ku mata kubanga kati amata ente ojja kusanga ng'ente bw'ebeera ng'ekamwa lita 10 ogyongerako ne lita endala nga 5 olw'ensonga ng'eridde omuwemba kiringa omuntu kuba nzijukira edda twalundako ku nte Mr. Robert naye ng'agenda ku brewery Uganda Breweries nafunayo ebyo ebikanja so byebyo kakati wano sigulinda mu bikanja ziyina okuguliiraawo bwe ziguliiraawo kiringa omuntu yennyini ne bw'abeera ng'abadde omuntu bw'atamiira ebiseera ebisinga ava mu senses ze n'ente bw'erya ku kikanja ebeera ng'omuntu ng'atamidde kati ente ng'eyo bw'ogiraba eri lubuto eyo badde manyi nti ekamwa eri lubuto wano tetulinawo zikamwa tulinawo ziyina mbuto gwe mulundi gwagenda kusooka okuzaala oba yazaalako dda yazaala omulundi ogusooka ogwo gwakubiri gwe mulundi gwayo ogwokubiri so era gye tuyise yonna yonna tubadde tutwala nte ŋŋanda gweno olunda nzungu ente ŋŋanda nungi ku nnyama naye ate mu kuyingiza ewaka terina kyekuyamba ne ku nnyama nnungi mu nnyama nnungi naye tesobola kuleetawo nnyingiza ate nga ennaku zino tunoonya nnyingiza muntu wa waafunira kati ennyingiza gye tunoonya nti bw'ebeera nga wagula ente eyo enzungu n'ogigula $4 ku 3 ogenda gikama buli lunaku ogikama lita 2 ku 22 23 naye tugibale nti lita 2 ate wano era bwe zibeera teziweze lita 2 ze twagamba sente z'omu banka era sitiiro zibeera zikuddizibwa tukaddemu ako kati mpolampola nti singa nguzirano ne ngula ente n'oŋŋamba nti olunaku ejja kumpa liiters 2 nezitawera nkomawo nenkukyusiza watya era bwe kiba kiganye nenkuddiza ne sente zo watya nga obuzibu buli kunze nga sodde girabirira kuvaamu mataago anti era kakati era bujja okugula ente mba nina okgenda n'endaba n'ente bweraga nenkuwabula so sikwata sente z'oli n'akutta n'ogenda so wano ente zetulina zakutunda zakutunda oli mu katale essaawa eno ne bw'oyagala okugula era ogula so nono sigenda kuvaawo n'ente so oli mu katale
ngole yente ngende nayo oli mu katale wano tewaliiwo yakubeerawo zino zonna za kutunda buli gy'olaba. So omuntu ali eyo ayinza okugamba nti ente etandikira mu ssente nga mmeka nga nayagadde okufunayo akayana kange nga kaliggwako. Kati mulimu ente ey'emiliyoni 2 ye yennyana gy'ogambye erina eggwako. Kati ezo zigenda kuwaka ezo. Kyokka ndaba nto. Ezo zigenda kuwaka. Kati mulimu ey'essatu ne miliyoni 4. Kati eno emiliyoni 4. Miliyoni 4. Bei ya layisi, bei ya kisuubuzi. Gwofunira mu. Bonna agende bababula mu Lwana jagikuza miliyoni 8. Ekituufu. Breed cheno. Zino Frisians 80%. Omuntu ali eyo nga talonda nga kokyo munnyonnyola otya. Ana kati ye nina kimunnyonnyolera mu matanga abaddaze. Kubanga ebiseera ebisinga abamu tuli bakyafu, abantu tebakola mataka. Nosanga ettaka liye B. Kwagenda okulundira. Kati olina okulongoosa omulimu. Gwe gy'okoma okulongoosa omulimu we nkugambira nti kakati bw'oba olongooseza omulimu kati eno 80% giveeko genda ku 100%. Malayo. Njawulo ki eri wakati wa 100% ne 80%? Enjawulo eriwo wakati gyekoma okubanga breed nzungu nnyo gyekoma okubeera nga ekuwa amata naye ate ebeera delicate okumaintaininga. Ebeera erwalalwala nnyo. Then 80% 75% zezowulira cross. Mama yalimu Obuganda. Tata yalimu Obubulani kati egyo emisaayi egyo egyegatta nekola cross. Kati eri okusanga nga ennume yali 100% nzungu nga ne mama yali muzungu yennyini. Yeetaaga nga ewo wayonjo wali clean. Kati bwe buzibu bw'abantu baffe basanga nti bw'agula ente yagula buguzi n'agula nzungu naye abantu abamuwa ente n'atabeebuuzaako nze nyimiridde bwenti ne bwenti. Ewange ttaka sirikole ate ewange nunda n'abantu bangi. Kitegeeza ente zirina enkwa oba mulimu n'embuzi ez'abantu oba ttaka lya famire tulunda ng'abantu 100 abalala bakyafu nze muyonjo. Kati omuntu ng'oyo asisinkana obuzibu butya. Omuntu oyo obuzibu agenda okusisinkana ajja kugula ente nga ya bbeeyi agiteeke mu ttaka erikyafu etuuke yesuleyo wiiki 2 efe. Kati wano bw'ojja ng'oggyeko kuguza ente nkubuuza wawo olundira wafaanana watya nti bwe wati ne bwe wati. Nenzijja nendabawo nega tutwale breed eno bweti tutwale 75 tutwale 80% oba tutwale 100. Then nendelivaringa ne wegenda okulaga. Tugeze right now tuli eno Gomba. Kasambya. Nze nga ngenda kulundira Wakiso. Oba Kachiri. Ondelivaringira. Nzitwala. Transport wange. Kasanzo nsasula sente zenjagala. Transport wange ne permit ezitwale bayange. Ne mbanga nguzeemu. Ne bw'obanga oguzeemu. Nze ekyange kumeki abakamu tukiriza okujja okugula bulungi nnyo. Ekyange kumekinga sure nti baani abagenda okubenefitinga mu kuzaala quality farm. Yajja ntuuse nno mugulira ente era nkutwalira ddala n'enkutuusizaawo. Ate era ne makinga sure n'enkubuuza ente yazaala n'engikyekingako etuuseewa buzibu ki bwe wasisinkana. Abalunzi abatandika nga ffe tumanyi okutya ente naddala zino enzungu. Tuzitiira ddala ziriko emirimu mingi nnyo. Gitya wotuwera bagamba emirimu giba mingi nnyo. Oyina erwalalwala kubamba enkwa ne weegiruma egikosa solo girwaza. Kakati emirimu gyebaga emirimu gyebaga era kiringira bwe muntu ayinza okuga nti bw'obeera n'abantu ewaka abantu balya oba omukazi alya. Naye era omukazi alya
alya ku musajja omunafu. Nina mukono wange yakyogera tasobola ku WhatsApp omukazi alya nnyo. Anti era ng'oli munafu tosobola kukola. Bw'oba osobola okukola omukazi tasobola kulya nnyo. Kakati zente era be baana ewaka. So nti obeera nabo ng'oli mukozi. Obeera nabo ng'oli mukozi olina okumanya era ekirya kye kikuwa. Ente bw'eri erya ssente ate ezaala ssente. So watuze okufuna ku magezi okutuwabula wamu n'okutuyamba. Wemba ninayo eka yange emu ey'ettaka ompagira kulundako ente nga mmeka? Eka emu nasibeko faamu ya eka emu. Nkulagira kulundako era ente emu. Eka namba eka emu. Lwaki nkulagamba olundeko ente emu? Ate nga naye eri ku zero grazing ya mu kiyumba. So wano kati ninyo wano ye zero ye eno ye zero grazing. I mean eno ye gundi ye free range. Yeah. Free range ye ku muntu nga botaddewo wano n'olunda nti muddo gukala oba ne gubeera mubisi sina birala byenziteeramu birungo birala okujjako omuwemba guli gwe nazisimbira. Kati eno e free range. Kati zero grazing ze ziri ez'omu biyumba gy'obadde ogamba yiikeemu n'olundira mu biyumba. Otema ebisagazi n'ogireetera n'ogitema ebisagazi n'osalaasala n'ogiwa amazzi n'okima n'oteekamu emirimu ne gibeera mingi. So kati wemanga nina eka ndagenda kulundirako ente emu nina ettaka eddala ndikolereko ki? Ate kati bw'obanga olina eka ng'agala kulundirako ente emu kitegeeza ogenda kugira ebika by'omuddo bingi. N'osimba ogenda kusimba ku bisagazi osimbe ku kawo naye kawo ente zimulya. omukubira mu gundi omukubira mu diary mixer omutabulamu ng'amaze okukula oba ng'akyali muto. Ng'amaze okukula akaze n'okukala n'omukuba. Osobola okuteekamu ne soya ate ye soya zimuliira ddala. Kati ebyo byonna biba birungu. Gwe ky'olina okumanya kati ebintu byakyuka. Naffe abantu kye tukozesa ng'ekirungo mu mubiri gwaffe ne mu nte bizikozesa. Ne kakati gwe challenge gy'olina owa yiika emu ng'oyagala olunda ente bbiri oba emu nti oyo yiika esigadde ogenda kubanga ogirimirako emmere endala okulaba nti osobola okubeezaawo eno ente eri mu kiyumba. Akina malagala muwogo. Naye ate nze ku nvubuka ng'abadde atandika lwakuba nti abantu tebababuulira mazima saali sembye nnyo muntu atandika n'atandika n'ente ez'omu biyumba. Kiringa okuba nga wakatandika okukola ate ne bagamba olabirira abalema. Kubanga mayina atandika na nte eki. Kati ky'oba olina okukola bw'oba ogenda kutandika mulimu amataka agapangisibwa. Oli ng'akupangisa ettaka kisinziira lwakupangisa ente omwaka emitwalo 3 buli nte. Okulunda ku ttaka lye. Okulundira ku ttaka lye. Katuyina abantu nga ayina ettaka naye nga takyalina kapito etereetamu nte. Kati nga yali agadde ettaka eri alipangisa. Kyekirina kuba naffe eggulu ndowooza obadde owulira incident ezibaddewo mu West Nile ng'abantu batwalayo ente. Nti eggulu balina amataka naye tebalina kapito. Kati bw'obanga osobola okufuna chance eyo n'opangisa ettaka osobola odikolerako emyaka 2 osobola okuvaamu mwegyo emyaka ng'ofunye ettaka eriryo. Naye bw'otandika ne yiika emu ka kapita akatono kajja kutwala obudde bwo bungi nga kane ka bizinesi katono tekakula naawe tokula omalirize nga mu balunzi toliimu ate ne mu balimi toliimu. Kati kibeera kirungi nnyo omuntu atandika ne mubuuza noga nti bwe mbeera nina miliyoni zange 3 kampangisize ente 10 nzirunde zigejje. Bwe zigejja buli luvannyuma lwa myezi 6 nga ntunda. Buli luvannyuma lwa myezi 6 nga ntunda. Ngenda kukubuuza kibuuzo nti lwaki ggwe oyagala kutunda? Tulengera nti oli ku ttaka ddene kuba eri yonna tulengera wonna paka ate ngenda ne bwento n'ekyo ekisenyi era ennimiro ziri eri.
nze nina kwebuuza lwaki otunda lwaki tolunda n'obeezaawo ne bagamba nti wali yeeye eggumba omusajja alina ente akawumbi kalamba ak'ente. Kakati kiringa bw'oyinza okubeera nga bw'ogamba nti abasuubuzi agenda n'asuubula n'abagenda e China oli naga nti nagenda e China n'engwa ku seat belts n'enzijja n'enziguza poliisi ya Uganda. Kati nze tuyina gye twalaga ne tuzuula ente ez'amata we ziri naye nga eno mu Central Buganda mu bitundu ebifuga Buganda omuli Gombe eno omuliwa n'awalala ate tebakizuulanga nte ezo we ziri. Kati ne ndaba nga ekisookera ddala saagala nkotogere Munnayuganda. Ekyokubiri saagala nange kennyini ndwe mu kintu myezi 6 nnunda ki nze kandeete ndyeko katono naye bizinensi ebeerewo. Kati bwe ngula ente eri ne ngiteekamu emisolo ne ngiteekamu treatment ne ngiteekamu buli kimu ne nzijja ne ngikuguza obuvunaanyizibwa bwange ku making sure nti yente ekulamidde bw'etakulamira nkuddiza ssente zo kubanga nze njagala omulimu gubeerewo ndyeko katono nga gugenda. Nze ente ne bwe mba ngifunako emitwalo 3 oba 2 sigisigaza eyo egenda nendeeta endala. So ente zino zizaala buli luvannyuma lwa bbanga ki? Tezaala oluvannyuma lwa myezi 9 naye ate kisinziira ne breed y'ente ojja kwekanga nga waliwo n'ezaalira n'emyezi 8. Twogera ku breed eno kati gye tulina myezi 9 ku 8 ente weezaalira. Naye ate munnange ebintu by'ente bikusobera kati ezo zonna oziraba mulimu eziyina amawako amakulu zigenda kubanga zizaala ate ziddemu ziwake. Kati ate nezibadde zitayina mawako ng'olaba nga amawako gaazo galinga amato ate nazo zennyini zizaale. Kati gweoyinza okwekanga nti ng'obadde ozirina ng'olaba buli wiiki oba buli mwezi waliwo ente ezaala ne weebuuza nti ate kiva ku ki? Ekisookera ddala ekiyimirizaawo ente ebeera ndabirira. Kasefuna endabirira ennungi obulamu bwayo bugonze. Kati zino nga bw'oziraba ziwumuddeko zinyumirwa ne bye twogera wano kati zigenda kuvaali zidde ku mazzi. Mbayagenda kukubuuza eno gye tuli olaba nga faamu amazzi gano gakola otya okubeera nga zifuna amazzi? Kati nsima ddaamu n'eddaamu nebeera nga mpanvu wansi wewali ddaamu. So osima ddaamu? Nsima ddaamu depth nebeera nga mpanvu. Kakati mu buwanvu nendeeta pampu nengiteeka wansi. Solar pump etakonsuminga mafuta. Kati era kati ku mulunzi kibi nnyo okubeera nga okozesa amafuta kubanga sente ezo tojja kubeera nazo eza buli lunaku ez'amafuta. Kati wejja kwetaagisaamu sola. Kati sola eyo yekuba amazzi gali nebeera nga buli nteekateeka pampu ya sola. Kati nobeera nga obulamu bw'ente obugonza tekaluubirizibwa. Ekituleetera obuzibu obulamu bw'ente kubukaluubiriza oli n'osanga ng'ente tesobola kweyesera. Kati wano buli bwato buyina ball valves amazzi gezinywa gegaddako. Tikati omuntu ne bwaba nga ali ku faamu ng'akolako nga yalwadde ekisolo kyo tekiyisibwa bubi kisigala kifuna services zikyali badde kigira naye ng'ate abalala ekyo tebakifaako akola kanaggweramu eyo. SB4 luli lwe lusuku lwa kuzaala quality farm wali eri. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, or closets.
towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tekeza kyali bade kyabuvunanyizibwa ku ttaka kw'olunira kuliko sayidi y'ekisenyi. Kati gano mazzi eno ddaamu n'eri ddaamu wansi mpanvu na wano wansi mpanvu. Kakati wano kati eri off, kati wano wenteera on. Ebeekuba eri munda, yingini eri munda. Kati bwemala okugakuba so kati pipe ezitwala eri yonna yonna zayita wansi mu ttaka. Bakiteekamu obudde. Kati bwe gatwala eri ate tanka ziri ne zikuba ne ziteeka mu maato. Etwala paka mu tanka ziri. Mu tanka direct. Kati tanka ne supplyinga mu maato. In that omusana bwe guba tugeze sola wabaddewo ekiddedde enkuba esiibye etonnya era still ente tezibula mazzi lwanso mu reserve gabeera. Ate nga reserve yekola 7 days week in number. Eri tanka omutwalo gumu. Kati okulunda konna olina okuba ng'olina amazzi. Kyekikola okulunda. Ente ne bwerya katono naye n'enywa. Ebeekuwa amata. Ebeekuwa amata. So kati emitala waliwo olaba ezo supplement z'amata. Ente okwata ku muwemba ekuwa amata g'oyagala gonna. So SB4 Media Tuggussa Enssonga nagamba nti nno tulina okwetwala mu maaso. Nti bakwetedde program ng'eno olina okuzibula amaaso n'olaba ate n'oyiga n'otandikirawo. Bangi mubadde nga muli eyo nga weebuuza njagala kulunda oba oyinza oba nga obadde ng'olunda naye ng'ente gy'olunda eringanga eyaffe gye twalundanga mu kyalo ng'ekuwa ebikopo 2 ku makya 2 akawungeze oba toli mu business ate nga wekata akasinga ennyo olegula oyinza okuwa ekimu. So oyinza oba nga olina ente bwe zityo ke kaseera kukyusa ku lutambi gamba kanjije ku kuzaala faamu ofuneyokko ente otandika okulunda ku nte ey'amata. Gwe wonna wenna ali eyo nga wali ataze okutandika okulunda oyinza okuba nga oli eyo tolundangako naye nga okulundako kuli mu musaayi ogamba nti sawa yonna yonna nina okutandika okulunda. Kuba ku simu eri ku screen tugenda bawo ennamba eya faamu. Tulagirire ku social media kwetuli tukola tutya okufuna kuzaala. Kuzaala quality farm actually ndowooza bwe tuba tuvudde wano tujja bawa bakasitoma direct contacts olw'ensonga mbasaagala simu ezimu eza bizinensi naddala ng'eza wano ku farm zibeere neza kubanga njagala omuntu ajje wano direct alabe kyagula kyatwala manager wali abalambuze abalage nti nekamwa amata bwe gati ne bwe gati ne baba gitutte. Kubanga naffe tulina okumubuuza wawa agenda ogitwala abasinga kubanga kyannaku nnyo kasitoma omuguza ensolo neefa. Era awo nkugambira bwe bubeera nga obuzibu bwaffe faawo tumusasula n'omuddiza
oba ssente oba ente endala naye bwe bibeera nti obulagajjavu bwavudde ku ye mu nsonga nga zino wammanga n'omugamba kino tokikozesa ate n'amala n'akikozesa ekyo tetumuwa compensation naye oba nga obulagajjavu oba omwana yagitikka bubi ente ne bagisiba bubi neefuna obuzibu ogwo mulimu gwaffe tuba tulina okukola ki wano ente wezinywera wano amazzi olugakuba okuva eri olugakuba okuva wano nga gambuka waggulu mu tanka ng'ereeta wano era kati bagenda gasumulula gagire kuba zibadde zinyweddeko wano ndowooza manager ozinyweredde balina okusumulula waggulu naye era nga bw'olabye gali eri galina okuba nga gajjudde so kakati mukulu SB4 faamu nerimu ente nga mmeka essaawa eno ente 3 naye zonna era zitundibwa kubanga era n'omwezi oguwedde guno ogw'e12 gwe tuyiseemu tutunze tubadde mu kutunda ffe essaawa yonna tuba tutunda kwegamba omuntu ali eyo nga yaleetaze okugula kaseera akube bukubi ku ssimu wano gwe weetaaga nte jangu ezo oba oyagala nte 10 oba 2 oba 3 oba 4 wano siwe wali branch wokka yasi wano nga bw'onaalaba anoga nti wano wetusangibwa singa oli aba atwagadde naye ng'ekintu ekikwatagana n'ente oba 2 oba 3 kasita tojjira mu nte za nnyama ez'ennyama ojja kuba oleesa obuzibu bana bansala fana tetuli ku nyama tuli ku mata tugeze nyinza okuba nga njagala jigula njifule ya nnyama osobola naye nze wano nkuleeta nkugamba mata oli wa ddembe oli wa ddembe okugula ente noga nti nze ngenda ku njagala ente yange gisala nnyama ng'ate wagigula ya mata then it's okay naye wano ojja nga tukakasa nti gaba mata kubanga nange ogenda okumbuuza ng'ente eyo wagigula nonga ng'ente ekamwa lita 15 ate baŋŋamba 2 nga ŋŋamba abaana mu mutwalireyo eya 2 gagaanya okuwera nti era gagaanya okuwera lwaki so kati ebyo wano mata gokka ennume mweziri kwa kakati ennume tubadde n'ennume emabegako wali nga tukola n'ekintu ekyokkamwa ente neekamibwa ddala amata ng'eri awo naye ekyo twakivaako kubanga kakati gy'oleeta ng'ekamwa erina n'omwana gwayo gye banona ze batwala kati kye tukola kiri ekintu kiri kimu mawako gokka tukupimira myezi ti emyezi bwe giti ogenda kuba okama then naawe wajja ng'ogamba nti nze saagala amawako njagala nga ndi mu kkamwa nga zikamwa bukamwa era ojja kati wano zono ziwaka zitya nga temuli nnume anti bwe nkugambye nti kakati eyo sayansi n'okuba nti twasalawo tuwa abantu ekintu ekirungi negundi ne breed yazo ey'omunda tuba tugimanyi ku kasitoma waffe bwajja era bwojja tukugamba kakati eyo eyinamu ennyana ya Sri Lanka eyo eyinamu ennyana ya Netherland eyo eyinamu ennyana ya Brahman so kakati gwe bw'ojja ebyamawako ebyo wano wetubiteeseza ne twogera ente tugeze nga njagala yakato mutandika kutunda ku myezi emeka tetwagala kutunda nnyo buto obw'amata obw'emyezi twagala nnyo okuguza ennyana nga eyina eggwako oba ng'esuulirira okuwaka ng'eri
kati era natera okusuulirira era bw'ogiwa ennume essaawa eno esobola okulinnyirwa naye kati bw'erinnyirwa mu sayizi eyo ze byosanga ng'ente nnyimpi tevaayo oba wagitikka ebizibu nga bukyali yali badde nnyo n'ewaka ng'emaze okujja kanga bwe nagambye ente eyo nti olwo oluzaalo lwayo lwakubiri noyinza olowooza yanzaalo 3 yafuna ennume mu kiseera ekituufu ne bw'oba ogiwadde artificial insemination ogiwakisa obuwakisa era still eba efuna ennume mu kiseera ekituufu. So nga tumbawumba omuntu ali eyo alabye pulogulaamu eno nga yaleetaze okutandika okulunda era ng'ettaka alirina naye ng'ali walako omuwa ku magezi ki? Ng'aliko walako ebweru w'eggwanga? Ayinza okuba nga ali weru w'eggwanga oba nga ali mu Amerika ng'eyo, ayinza okuba nga aleka mu nsi ezo nga tali mu Uganda naye ng'awulira era nga ne pulogulaamu agenza okugiraba nga yasonze dda n'agamba eyo nja gitwala n'eri nja gigula n'eri nja gigula. Muwa ku magezi ki? Nze amagezi ge nnyinza okuwa omuntu ng'oyo bw'aba ng'alina abarelative abali wano ente ez'amata zino zeebala zokka bwe njja ne nkugamba nti ente ze twakuguzizza ente 10 buli nte ekamu lita 2 oba twakuguzizza ente 15 buli nte ekamu lita 2 gwe bala ssente ezo ezeeyongeramu omwana tomufaako oba ekamiddwa 23 oba ekamiddwa 24 naye gwe bala 2 go buli lunaku liita erimu mmeka kwakali twagala kubala gwagenda tubalira kuzaa wano nusu 10 gwa ezene gomba liita nga tebagasiira ffe waffe anti Kampala nebeera mu 2000 Kampala 2 kati tuli ku mulimi tetuli ku musuubuzi obanga kati 10 liita 2 gyemitwalo 2 kati tebereza nti oba n'ente ezo nga 5 buli lunaku ente 5 liita 10 sije emitwalo 10 buli lunaku ennaku 7 emitwalo 7 kusana ogenda okumalako omwezi ng'oli omwezi ng'oli mu bukadde 2 mu emitwalo 8 208 kamwana 208 omwezi. Okay, kati alina omwana oba alina omwana ku Green Hill fees ziba ziwedde bukadde 2 omwana omu kati emyezi 3 taamu ebeeramu emyezi 3 obukadde 6 na wano 8 kamu 6 240 obeera mu bukadde 8 mu emitwalo 4 abaana oba osobola obbaweerera nga tuwumbawumba abasinga baddukira mu kulima gwali mu bulunzi kiki kyonyumiriza mu bulunzi? Obulunzi tubwogerako kuba kakati obulunzi essaawa ya leero ne bwembula ez'amafuta ez'okkuwa ngenda wali mpita omukinjaaji ajje wano anonaka akayana oba mpaya akayana nekateka mu bbuutu n'embuzi ziri wali tusobola okwebala n'oteeka embuzi mu bbuutu amafuta ne gagira naye obulimi kubeera nga kola kuva mu bwavu tomanyi ddirwa obuvaamu tomanyi na ddirwa obusigalamu bwe bulimi ate omulimi atunula mu ttaka tatunula mu ggulu osobola okubeera disappointed omulimi n'atumala atunula waggulu n'alaba nga eggulu likalu enkeera enkumbi tagizaayo alina kubeera nga atunda bati mu ttaka kubanga n'atunula waggulu akaaba amaziga n'agamba kikino omulunzi omuvangako nti wonna wayagaidde ssente essaawa eno ne bw'obeera omumanja kati obukadde bw'ensimbi 2 tebuntwala luzira tebulina ne bwekibuyinza nakuntwala na wano nnemerawo ne bwoweereza semanisi wano nnemerawo ne ŋŋamba omulamuzi nti nina ebyange bansange ku faamu ewange naye ojagenda ku lusuku lwa musajja naganira amatooke gange nga ne bye wasimba ddebo bibyo ebitooke nganye n'okugenda n'okutwala nga tobimanyi nga tomanyidde naki kigenda kuvaamu muwoga abeera wansi tomanyi oba kwali oba taliiko oba akaawa
lumonde bwatyo omusogola mbuli okuvunda yavunda ng'oviira kaawo naye bino shuwa diiru genda wali ogenda kulaba manyuwa ensawo ey'amanyuwa bagitunda nusu kanaana tipa ya 13,000 ey'amanyuwa oli kunte wano mukinjaji bw'oba wazze wano bwavu ne bukuta ngo abane manager gendo yiteyo omwana ayo kyembuzi emaddu mu town ajayo kyeye embuzi 2 tufune ku sente zituyisa mugundi obulunzi tubogera nako so gwe nawe nali yalaye program eno tuwe obako obusembayo mpozi obako obusembayo bwenyinza okugira abavubuka kukola tukole esawa ya leero SB4 Media bali mukola baze ne banoonya kuzaala quality farm nga business so buli muvubuka walaba opportunity gikozese nti esawa ya leero kuzaala quality farm baleeta ente naye ate naawe oyinza oga nti yadde bo baleeta ente nange kandeeta endiga kituufu balengena kukubuuza endiga zo tolunda endiga zirya nnyo essubi ate ziriko akasente katono naye ng'ate era nazo zikola bw'obeera ng'olina essubi okubeera n'ettaka nga liri eyo nga litudde ate at least olikola ki oteekamu endiga naye nze ng'abavubuka nze kye mbakubiriza kiri ekintu kiri kimu mu kifo ky'okutunda eby'abakadde baabwe bye baaleka ne bagenda nti e Bulaaya we wali ssente na wano waliwo ssente naye omukisa ogukozesezza otya buli wolaba akakisa konna kakozese kasaka banga kasobola okuyingiza nti bino byonna ente naffe wano tetuzizaaza ne tugenda ne tuzinoonya we ziri ne tuteekamu obudde ne tuzinoonya ate ne tuziguza abantu so n'olwekyo nze abavubuka abali eyo bonna nze kinyinza obbaga kiri ekintu kikimu tukoma wano naye kyolinamu oba kyosobola ne bwebeera mmere ng'eyo nti oba osobola olusuku ebitooke byo osobola obiteeka katale n'obitunda biteeke ku mudaala kasoba ng'oli oyina ebitooke ebirungi eby'embala wenyumiririze mu kyokola emirimu gino kugyagala kasita oyagala omulimu kati nze njagala nnyo obulunzi era njagala nnyo ente nyinza n'okuba nga kyenteekamu kinene nnyo okusinga kyenzijjamu naye nga nkikola lwakwagala buli kintu lw'okikozesa okwagala osobola okukifunamu omuvubuka ali eyo oba omuntu ali eyo ng'ayagala nnyo nga kasente ku akawunti akalinako akasobola okutandika naye ng'atya kiki osobola okumuga omuzimu ogw'okutya bwe bwavu obusooka waliwo yaŋŋambye era omuntu yenna bw'olabanga nga mu mutima gwe oyinamu okutya manya oyinamu obwavu nina yaŋŋambye nabuuki ng'akuba bulooka nabuuki ejja kunguzako bulooka $2,000 muno omwaka nyala atandika kuzimba n'azookya ezasooka n'azitunda kati yampereza ku kamese naŋŋamba naye ggwe oyina omuzimu ne mubuuza muzimu kigwakutya nga tewanoona bulooka kwa yali aliredde n'okumpola musasuleko mpola naye nga ntya okutandika kati ogwo omuzimu guba gwa bwavu obwavu oba sitaani kyasooka okukukuba kuba kutya ne bubeera bulwadde nga bunaakutwala busooka batiisa abafamire ne bubalaga nti neemulago mujja mutwala tajja kuwona ne mugamba omukuumire ewaka ne bukulaga nti ne bwe munaagamba musonde sente zimutwala e Bulaaya afune obujjanjabi obusingawo era omuzimu ne gubatiisa nti bwe munaagendayo eri era tajja kuwona era siiru n'abafaako kati omuzimu ogw'okutya mubi nnyo tandika ebirala bijja kukusangayo bw'oba ng'olina $10,000 tandika gulako ente 3 nga bwe nagambye oba tosobola kupangisa ng'olina akataka akatono kakozese osimbeko ebisagazi ate nga tonnasimba na bisagazi sooka ojje weebuuze jangu wano otwebuuzeeko nina ente zange ntono naye naali zirundiddewa ffe tukunoonyeza ente wosobola oziteeka akasembayo kuzaala mutuwa n'abalaalo nyinza okujja n'engula ente zange naye nga sina mulala agenda zirabirira ekyo kyangu nnyo kubanga naffe actually bw'obeera ng'okoze bw'otyo kituwa n'amaanyi kubanga ye muntu gwe tugenda okubuuza ente z'omusajja ziri zitya
zikamibwa zitya tubale tukibusizza amaaso naye ekintu ky'abalaalo kino kizibu kubanga kakati abantu abamu tebamanyi kulabirira kubanga gino emirimu gino egy'ente gibeera nga mulimu abaagikulirwamu nga be bamanyi kati ffe ente ziri mu musaayi era n'omwana gwenzadde kijja kubeera kizibu nnyo obutalunda nte kubanga kiri mu musaayi naye naffe abaganda mutuwe okukakisaako naffe ente zitubeereko mu musaayi tulunde osanga omuganda nga alina ente 2 ewaka zikamwa liita emu naye nga naye mulunzi ku kyalo bamwogirako abaganda teri in fact zibali mu musaayi nabo naye enjawulo ey'abaganda n'aba western oba n'abalaalo naffe abantu b'ente eryemu nti abaganda baagala nnyo soft life baagala nnyo obulamu nti tolina muganda gwosobola kuleeta ano n'omusuzaawo ewiiki kati nze mukulu SB4 wano essaawa eno ninga ali ku biici Entebbe owiranga obulamu bwo mpulira obulamu obuli wano tobulabanga era emirembe gifunira wano nze singa era mbadde nsobola nga n'omuntu asobola okunkolerera e Kampala n'embeera wano ng'abaana babandeetera n'embalabako n'omukyala ne bamala ne bagenda kati naye mu Buganda omuntu olugira bw'ati atunuulira akakati akate ka miliyoni 3 kagenda kusiba eyo eyali badde asuubula sipeya kati bo batunuulira buno obulamu nga bulamu nnyo bwakyala naye ng'ate ente teziriiko nti bano baganda oba si baganda kubanga era mukulu James Mulwana yali wa mu Central n'abalala ne Bakizito ne baani abantu bangi nnyo abaganda bamusisi abantu abaganda abalunzi bangi abaamanya okulunda naye okulunda kuno sacrifice kwewaayo ne weefiiriza ebirala bano gye bagendera mugundi nze ku Christmas abalala baali ne famire zaabwe nze nali n'ente nga ndi n'ente ezo Christmas abalala baali ku beach nze nali mu nte ku kyempiikinzeemu tandika okulunda ng'okwagala sooka okwagale okutandika okay tweyanzizza nnyo tweyanzeege esimu eziri ku screen okwo gwoyinza okuba nga bayinza okutandika okulunda olunaku olwaleero ogenda kubeera nga okwera kuba kuzaala Quality Farm bajja kubeera nga bakugaidinga bajja kuba nga bakuwa ente ez'amata si za nnyama kulu yagambiddewo ye tatunda za nnyama yatunda z'amata otandikiraawo okulunda totya kutandika akatono koyina katandika kasoba nga olina ettaka lyo oba olina ka eka eyo akuadvise olindeko ente ng'emu oba 2 ajja kubeera nga akuadvisinga byonna byonna okuyitamu agambye nti n'abalaalo asobola okukufunira omulaalo agenda okulabirira ente ezo puroguramu eno gwogiyizeemu ki tuleme okusabanga obuyambi ngambira agundi ampe ku buyambi twale waagundi ampe ku buyambi naawe osobola okutandika olunaku olwaleero omwaka ogujja nga teggwogaba obuyambi kituufu kuba kisinga e Kampala oba mu Uganda muddala mu Central kusaba buyambi wesanga essimu sanzeko messages nga 300 buli omu nsaba ku buyambi naye nga omuntu alabye puroguramu eno tasobola nti SB4 ngambira omukulu oyo Mr. Franka ampeeyo omulimu ngende nnunda ente ajja gamba kwegayidde muŋŋambire ampeeyo ku buyambi neetaaga ku buyambi bwa kino so tukendeeza okusaba buyambi puroguramu zinga zino tuziyigiremu ate era tutandike oli Kampala osaba buyambi naye nga mu kyalo olina n'ettaka lyewasikira ekazi nga 3 weewole tandika okulunda osasule mu myaka 2 oba kitegedde bulungi tolaba abantu baffe atunda ettaka yiika 2 n'agenda e Bulaaya ku kyeyo oba n'agenda mu Buwarabu ate n'ava mu Buwarabu ng'anoonya yiika 2 ze yatunda kugula kati ng'omutwe gwe gumusombo ate agenda okudda nga onyennyini we yatunda ng'ataano ku 10 bajje muguza takyafunawo nakufunawo bamugamba mbweri essente zifa ttogga omwezi miliyoni 6 n'addira ettaka lye n'alitunda yiika 10 agende mu Buwarabu agenda okudda nga ne ssente zafunye tezikyasobola kugula wano ne be yaleka emabega nga bamugye naye nga omutwe gwe kwali kutuula n'afumiitiriza n'aga nti bwe mba nnina yiika 10 oba yiika 5 nzikozesezza ntya ebintu ebimu tuyina okwerumya okutuuka ku bigendererwa byaffe bw'olaba nga wano oyinawo yiika 10 naye ng'e Kampala by'okola si byamaanyi nnyo
gula embuzi ojja otuule mu yiika 10 otekeke weekomerera omwaka gwo nga gwoli eyo ojja kuba nga yatandika n'embuzi 5 oli mu mbuzi nga 3 ate ng'oyingiza ng'ate oyingiza embuzi zifuna zitya te okulunda embuzi ezo embuzi zifunira ddala ekintu kyonna eky'omusaayi kifuna gwe kyolina okumanya nti buli mbuzi lweri omuddo n'enywa n'amazzi ekuteerako 3,000 buli lunaku kuze wagula eyongerako 3,000 ente buli lwenywa amazzi n'erya n'omuddo ekuteerako 2,200 buli lunaku naye ekitutta kutya kutandika na kwewaayo. So ndowooza okitegedde bulungi, twejjemu okutya tutandike ate era tweweeyo twagale tujja kubeera nga ate omanyi bw'otandika abakweyungako baba bangi naye nga mu kutandika otandika wekka. Naffe SB4 tetwakumanya naye bwe watandika abakweyungako nze n'okumanya nkumanyira mu COVID mbuuza Ssemakula mubuuza nti SB4 kitegeeza ye Ssebunya S ye se then B se bu then 4 yeri nya ye Ssebunya tyo ye Ssebunya nemugamba nti nga ndaba kwatambulira mukyala we mu kafyu atambulira ku SB4 Media bebaani abo kitegeeza abakweyungako baki bangi ng'omaze okutandika naye singa tewatandika tebaali kweyunzeeko so n'olwekyo abantu bonna abali eyo nga batya okutandika batandike ababeeyungako bangi. Essimu ziri ku screen okwo kujja okukuba weefunire ku nte ez'amata otandike mu kutandika n'ekirala tubatuusiza bonna Kampala ne bwebeera nga biwandiiko ng'obadde ogifulumya Uganda tugikutwalira kasomala ebbeeyi eyaffe wano gw'ogamba bugambi nti ente egenda mu kifo gundi gwe n'ovuga emmotoka yo n'ogenda ekusangayo. Tweyanziza nnyo Mr. Frank neyanziza okunkyazaako tujja kudda era tusomese abantu tujja kudda tunaddira nga zimaze okuzaala ezisinga anti zijja ze bagula naye bw'oba ng'oyagala n'ezizadde ozisangewo nsobola ozireeta n'ozisangawo. Tandika olunaku lwa leero bookinga otandike okulunda omwezi ogujja. Nze muzzukulu wa Kabajja omugeyi Ssebunya, SB4 Media Tuggussa Enssonga omwala wakoze ku kamera nga bulijjo naye nga nyobola okujjukiza naffe tutekamu akasente ababbi kirala bano nno batunze b'amataka wewe na wenna nga waleetaaze okwegulira ku ttaka mu poloti oba eka batandikira ddala ku miliyoni 6.5 balina estate zaabwe ziri awo ku Oyima Road weefunire ekyapa mu ngalo zo. Tabatunda ttaka lya Nkayana, tabatunda ttaka liri mu Bufere, bo bali mu straight line. Basangibwa ku Itawa awo Kampala Road wabasanga offices zaabwe ziri level ya 5 bapaita ba big kirala. Tojja kubeera nga ate ojjusa kasita obeekwata ne bannaffe aba Sente Butto gwe ng'oli mu UK oli mu US oli London ng'ebizo bikuyitiridde weekwate bannaffe ba Sente Butto bakuyambako okwadvisinga obufumbo buganyi onoonyeza omusajja aganyi abuze kwegaba buli kimu kyekyankalanye weekwate bannaffe ba Sente Butto be balina solution yo asobola n'okukulagula naye ng'ayita mu Bible omukubira akasimu nakubulira ekizibu kyo nakubulira ogenda kivaamu otya be ba Sente Butto tuve mu mulango muno bwe tuvaayo tubeera tubasiibula nti beera bulungi weeraba. Onoonya essomero omwana w'omwana afuna ebyenjigiriza ebya nnamaddala eddungi nga likwatako buli muyizi ssekinnoomu okuggyayo obusobozi bwe eritakoma kuyisa baana wabula nga likwata ne ku by'omwoyo. Garfield Nursery and Primary Schools Mpererwe ky'ekyokuddamu kyo. Garfield ezimba talanta z'abaana tuyiga kompyuta era nga tukuddiza omwana ali ku mulembe oguliko kati. Garfield omwana emusomesa bw'alabako era y'ensonga lwaki abaana baffe bonna bayita Garfield. Every child, every chance, every day.
B Clara H Property Services tubaleetedde Christmas Bonanza nga tusaze emiwendo ku ploti zaffe mu Christmas season eno. Buli agula ploti mu cash ku estate zaffe empya empambire ku Masaka Road ne Namayumba ku Hoima Road tukuwa ensawo 7 eza sementi. Ku Masaka Road ploti 5 ku 10 eri ku milioni 12.5 mita 10 zokka okuva ku Collins. Ku Hoima Road e Namayumba 10 ku 5 milioni 5.8 kilomita 4 okuva ku Collins. Kati nno tosagaasagana weekwate aba B Clara H Property Services kurettako ettuufu tukubire ku simu zaffe wammanga oba tusange ku ofiisi zaffe ku Kampala Road ku kizimbe kya E-Tower omwaliro ogwokutaano mu kisenge E06. Yaffe Tuggussa Enssonga.